Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel ya follow njagadde tulabe amayinja gano gobera olonze mu Stenseni. Amayinja gano osobola okuganabira mu ddagala ery'okweyambulula bw'oba ogenda kunaaba eddagala eririmu amayinja g'olonze mu Stenseni. Oteekeddwa kulondayo amayinja 9. Bw'oba oli musajja nga gwagenda okunaaba eddagala eryo, londa amayinja 9 naye ng'ogalonda mu Stenseni ey'amakubo 4. Stenseni ey'amakubo 4 gye tuyita Stenseni ensajja oba ekola omusaalaba. Ate gwe omukyala gwe omwana omuwala bw'oba ogenda kunaaba eddagala eryo ng'otaddemu amayinja 9 g'olonze mu Stenseni, galonde mu Stenseni ey'amakubo 3. Galonde mu Stenseni ey'amakubo 3. Amayinja ago gateekeddwa kubeera 9, olina okugabala. Eddagala eryo ly'ogenda okunaaba ery'okweyambulula bw'oteekamu gano amayinja gasuule mu bbaafu mw'otadde eddagala eryo, teekamu amazzi, yenga eddagala nga n'amayinja ago mwegali. Nkusaba ofuna omutwalo. Funa omutwalo guno gw'olaba. Bw'omala okuyenga bulungi nnyo eddagala, genda w'ogenda okunaabira, teekawo wansi omutwalo guno nga bw'ogulaba. Gulinnyeko n'ebigere byo 2, gulinnyeko omutwalo ng'onaaba eddagala eryo. Naaba yogera buli kimu kyoyagala okwogera, beera nga weegobako buli kimu kyoyagala kikuveeko. Mu kumaliriza mu kwegobako ebyo weegobako, beera ng'ogamba nti guno mutwalo njagala gutwale ebyo byonna ebibadde bimazeeko emirembe, gutwale ebyo byonna ebibadde binsumbuwa. Anaagulonda agende nabyo bibeere nga binvaako. Bw'otyo beera ng'oyogera ebisiraani, olutwe, obutaagalibwa, obutaweebwa, obutaganja, omutwalo guno gubitwale binveeko. Anaagutwala agende nabyo bibeere nga binvaako. Anaatwala omutwalo guno ajja kgenda n'ebyo ebibadde bikumazeeko emirembe. Era bw'omala okunaaba, kwatagana amayinja, funamu ogateeka n'omutwalo guno, bitwale obisuule mu Stenseni. Osobola okutwala amayinja gano n'ogasuula mu Stenseni eyo gye wagalonze, oba n'ofuna endala yonna bisuulewo n'omutwalo otambule ogende. Anaatwala omutwalo guno agenda n'ebyo ebibadde bikumazeeko emirembe, ebibadde bikusumbuwa, ebibadde bikutawaanya. Anaatwala omutwalo guno ajja kgenda nabyo, ajja bitwala bibeere nga bikuvaako. Era nga bw'ogambye nti guno omutwalo gutwale ebyo byonna ebibadde bimazeeko emirembe, ebibadde binsumbuwa, gubitwale. Anaagutwala, anaagulonda agende nabyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.